Mikwano gyange mmwe abeekumira ku Yugi Updates TV mbaanirizaako nnyo yonna gye musinze okuba nga mubeera ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Oluvannyuma lwa Namibia okuba nga yagaanye okwextendingayo visa ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II, kakati azziddwa ku butaka. Kabaka yazziddwa dda ku butaka, ali mu Buganda, yatuuse dda mu Uganda. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muganda ngutegeeza gwatandika ku subscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga, likinga. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange abali e Bulaaya mbaagala nnyo, mbanirizaako nnyo ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mwebale kuyita mu weekend yatandise. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo naye temukowa kubeera ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno mukola kyamaanyi nnyo. Muganda wange okuvannyuma lwa Namibia okusazaamu extension eyongerayo Kabaka okuba nga ajjanjabibwa mu ggwanga eryo oba visa, bamaze ne bamutikka ne bamuza ku butaka ewaabwe. Kino nno kyavudde ku ki? Kyavudde kubanga Namibia minisita wa affairs yavuddeyo n'agamba nti nno okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda ne mu Buganda n'ekigenda mu maaso mu worldwide, tuwulidde ng'abantu baagala kukola demonstration, baagala kwekalakaasa olw'okuba nga kabaka waabwe ali mu ngeri eririgo eno gye tuli bo basuubira. So nga tubadde tuwaayo ripooti na buli kyonna ekigenda mu maaso, ttiimu yonna ebadde ekola kabaka ebadde epresentinga ripooti eyo mu Paris oba mu Bwakabaka bwa Buganda, naye ensonga tulabye nga zigetinze viral ku media platform ne basala ne bagamba ffe okuuma security yaffe kabaka tetugenda mwongerayo nnaku ndala. Ennaku ekyenda ze tuba mu mwaka eziweddeyo tugenda kuddamu kubanga turenewinga visa yo gizza obujja. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Namibia egamba nti erina enkolagano ey'amaanyi ne Uganda weewaawo n'Obwakabaka bwa Buganda, so tebandiyagadde kufiirwa nkolagano eyo gye balina. So n'olw'ensonga eyo tebayinza kisindiikiriza kubanga bongerayo extension ya visa ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Y'ensonga waaki baaganye ogirenewinga. Era bwe njogerera ssaawa zino kabaka ali ku butaka ewaabwe, yatuuse dda. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kino nno kyavudde ku luvannyuma lw'abataka abaagenda e Namibia okulambula ku kabaka waabwe ne bakwatibwa ne bateekawo kkoka ensasagge. Ebibuuzo byali bingi. Waaki baakwatiddwa? Waaki baakoze bati? Baabe baakoze bati? Ebibuuzo byali bingi. Ekyavuddeko Namibia, eggwanga erya Namibia ne gamba tetujja bisobola bino. Bwe banga eggwanga lisobola okuvaayo ne protestinga ku lwa kabaka waabo n'Obwakabaka bwa Buganda, ate nga emirimu mingi gitutambuza mawanga ag'enjawulo. So olw'okukuuma security yaffe ne basalawo ne bagamba nti no tetugenda kubanga kabaka tuzza visa ye bujja. Gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Naye kyenjagadde nkutegeeza ekyamaanyi nti kabaka yatuuse dda ku butaka mu Uganda, ali mu lubiri Emmengo, yatuuse dda. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange okusinziira ku Mr. Etienne Martins we Namibia, ono nno nga ye diplomatic muganda wange okusinziira ku musajja ono Martins agamba okusinziira ku diplomatic missions around the world, egezaako okubanga ebanja Namibia okubanga kabaka wa Buganda ali mu mbeera embi, embeera ezitali ntuufu bo we bagamba. So nga badde ate baba baproducinga ripooti nga bagisindika mu Bwakabaka bwa Buganda ne bagamba okusinziira ku mbeera n'akazito ke batutuuzizzaako tetugenda kubeera nga tusobola kubeera nga tugumiikiriza nga tu-extendingayo visa ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Gwe ali eyo ampuliriza. Era gwe muganda wange abadde ayayanira ennyo kabaka ng'obanja kabakawo yatuuse dda. Era oli waddembe okukubayo olubu lw'ekigere n'ogenda n'olambula ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'olaba ali mu mbeera ki, wabula tebannatubuulira akomyewo ng'ali mu mbeera ki gy'alimu, naye byonna tugenda kuba tubibagamba. Gwe mukwano gwange yeekuumira ku Yugi Updates TV.
Embeera bwetyo wekyayimiridde eggwanga erya Uganda wakati w'eggwanga erya Uganda n'erya Namibia gyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akola lipooti ng'asonga olunwe ku bataka bagenda e Namibia okulaba kabaka wa Buganda n'abagamba nti nno lwaki muba muswaza eggwanga lyaffe okutuuka awo. Oba mujjukira statement ezo ezakolebwa Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nga basongamu olunwe n'abagamba mulekeraawo okutijja nti mmwe mwagala kabaka n'okusinga Royal Family, mmwe ababanja kabaka n'okubanga mugenda mu maaso n'okubanga mutuswaza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kitegeeza ensonga nnyingi ze bali bagezaako okwekerera newankubadde ezimu tebaazirambika tebazoogerako, kyalaga nti nno oba waaliwo wakati wa agreement ezaakolebwa wakati w'eggwanga erya Namibia saako n'eggwanga erya Uganda oba ne wakati mu bwakabaka bwa Buganda ne Royal Family nga twali tetumanyiiko. Twebuuzamu bubuuza olw'ensonga nti nno waaki bino ebyatabuse nnyo eggwanga erya Namibia lyavuddeyo ne ligaba Bugambya tetugaba bongeza extension ya visa olw'ensonga zino na zino wammanga. Ensonga nazibawadde dda, osobola okugenda mu kilipu bwe nataddeyo emabega nabawadde ensonga lwaki Namibia yagaanye okubanga ezza visa ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obujja gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Era bwe njogerera ssaawa zino Kabaka yatuuse dda mu Uganda, yapaakinze eddeebi bye ali mu Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates. So gwe abadde amubanje nnyo osobola okugendayo n'owuwayo olw'ekigere n'olambula ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oba oli awo gwe anaatubuulira ali mu mbeera ki, ali mu ngeri ki nga ffe tetunnaba kugafuna naye tugenda kuba tuganoonyerezaako, tugenda kuba tugakuwano ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza twerabira ku subscribinga, ku sharinga, ku commentinga gwe mukwano gwange ali eyo.